Wiki tetandise bulungi kitalo nnyo kitalo ddala amawulire genkuleetedde ku makya g'olunaku olwaleero stories weranga 3 naye nga zonna za nnaku. Omuvubuka asomera ku Lubiri SS ekibiina ekya senior 6 agezezzaako okwetta Abusse waggulu ku kizimbe n'agwa wansi. Mukama Katonda akyamusaasidde akyali mulamu naye ng'ali mu kubeera nga anyiga biwundu. Ate Dr. Bitono Omuyimbi ffenna gwe tumanyi obulungi gabadde mawulire ga nnaku agasoose okubeera nga tambula nti abaana babiri emmotoka ebakonye ne bafiirawo naye nzo okutegeeza muni abambi tebanna bakubeera nga bafa nera amawulire ge mwasoose okulaba ku social media platforms ez'enjawulo nga bagamba mbu abaana bafudde nedda si bituufu naye nga bali mu kubeera nga banyiga biwundu mu ddwaliro. Ate over the weekend omukyala amanyikiddwako nga Caroline bambi train yakonye emmotoka mwe yabadde kyokka nga agenda graduating omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Kwaniza nnyo wano ku SMX Media nange mu SMX wano tuwe ne updates buli lunaku na damu entertainment industry buli sawa tu uploadinga yo story gwe kyonna okola okutwegattako ku subscribinga ekisinga okubeera ekikulu onyigene notification bell eyo tojja kubeera missing updates okuvira ddala wano ku SMX Media. N'ekirala ngoyo nawe na business gyewandyagadde okubeera nga olanga naffe oli wadde mbo tukubirako ku enamba y'essimu tojja sobola bulungi nnyo nnyini ddala okubeera nga tukulangira business. Wano ku SMX Media nkutegeeza ku Aji Kivumbi omusomi w'edduwa kugamba ng'oyita mu kusoomoozebwa buli ky'okwatako kyekifa ebizibu bikwetuumyeko mukubire ku namba y'essimu omutegeze ku kizibu kyo ajja sobola bulungi nnyo okubeera nga akusomereddwa ekuyamba. Ate akugamba takola ku nzikiriza ya Busiraamu yokka wabula enzikiriza zonna mukubire ku namba y'essimu ojja sobola bulungi nnyo okubeera nga oyambibwa mu kizibu kyo kyonna ng'akusomera edduwa. Katutandike n'amawulire ag'ennaku agavudde ku Lubiri SS oluvannyuma lw'omuvubuka okwagala okwetta. Ensonga yonna yonna yamwagazisizza okubeera nga yetta tetunnaba kubeera nga emanyikwa naye Mukama Katonda yabadde mulungi gy'ali toluvannyuma lw'okubuuka okuva waggulu ku kizimbe n'agwa wansi teyasobodde kubeera nga afa. Ssaawa zino ali mu kubeera nga anyiga biwundu. Lubiri SS yeye yabadde awo mawulire actually weeks nga 3 emabega olw'akatambi akaasinga okubeera nga katambula kabali bagamba mbu kaali ka Midland abaana ba Midland oluvannyuma Midland nevayo ne clarifying ensonga eyo negamba nedda bbaasi eyo twali twagipangisa abaana ba Lubiri SS neera weebatu ne bamala ne bakkiriza ne bavaayo ne bagamba yes kituufu abaana babadde mu bbaasi ya Midland babadde baana bafa aba Lubiri SS ne bagamba bo babadde curricular activity ey'okubeera nga bazina n'ebisigadde ng'ebyo bali nnyo mawulire naye oluvannyuma lwaga ate amawulire agazemu okubeera nga gava ku Lubiri SS malungi nti omwana ono agezaako okwetta. Amanya ge babadde bamuyita Atuhaire Regan. Atuhaire Regan ono abadde asoma kibiina kya senior 6 omwaka guno ng'agenda kubeera nga amaliriza secondary school naye kibi nnyo kibi ddala okubeera nti yagezaako okwetta olw'ensonga ezitannaba kubeera nga zimanyika. Ensonga ezo ngenda sigala nzikutuusako wano ku SMX Media gwe kyonna okola ku subscribinga ebisigadde obindekere. Eyo nga tuvuddeyo Dr. Bitono ffenna tumanyi nnyo Omuyimbi na ate mu side y'ebyobufuzi awagira ekibiina ekya People Power gye buvuddeko awo nakolera story ng'ali mu mbiranyi n'omukulu full figure. Simanyi nsonga yaabwe entuufu lwaki ono alina olutawo ne full figure naye javaayo naye Dr. Bitono n'addamu akayimba ka King Saha akazaakayo n'akayimba naye nga kuguno omulundi akayimbira full figure. Eyo yonna story nagikolera wano ku SMX Media naddala gwe yasubscribing edda kimanyi bulungi nnyo nti nereyo story wagiraba. Kwatana kubeera nga subscribing eyo wagisubwa naye gwe onyiga notification bell ngomaze subscribing updates ngezo jabira ngo zifuna naku nga lwali lunaku lwa kutaano. Yes, lwali lunaku lwa kutaano Dr. Bitone sawa zalinga 12 ez'olweggulo abaana babiri bali batambulanga bava ku ssomero emmotoka ne bakoona bayisibwa ddala bubinyo n'amawulire gatandika okubeera nga tambula ku mikutu egy'enjawulo ntinira abaana ba Dr. Bitone bafudde. Ku baana abaana kuliko Jimmy ne kubeerako ne Jordan. So mukubeera nga emmotoka ebakoona ba mawulire gatandika okutambula muni abafudde. SMX Media sitera nnyo okukolerawo story instant nfune views nfune likes ate sinze story njikole enkeera naye nga maze okubeera nga nfuna clear information ku kiki engenda okubeera nga ngamba ba SMX Media Kings and Queens. Ensonga lwaki sometimes ndwawo sit because story mbeera sinnagiraba naye watiifu nga nkoze story ate information enkya nejjanga nda that means mbeera mbaliddemu olukwe oba bembeera mbawadde bibeera tebirina nnyo makulu at least ndireyingamu akatini nene nkuwa clear information. So wanene ku SMX Media nkutegeeza ti abaana ba Dr. Bitono ababiri tebaafa wabula bali mu ddwaliro omu yamenyekera ddala amagulu nera nga basawo bakikonfirming nga mbu gamenyekera ebyadda naye nga bali mu mbeera nga bagayunga omulala yagenda mu kkoma naye mawulire agasinga okubeera amalungi nti naye agenda respondinga okuva mu kkoma. So eyo nga tuvuddeyo
Over the weekend babadde olunaku lwaggulu ku makya twakiridde ku mawulire agatabadde malungi nera story sagikoze olunaku olw'eggulu olw'ensonga abantu abadde bayinvolvingidde mu kabenje kaneeno nabadde sinabeera nga nfuna amannya gaabwe ne identity zaabwe oluvannyuma lw'okubeera nga nzifuna train yakoonye emmotoka era bw'ati mwana muwala amanyikiddwa nga Caroline atulinda bambi ye yafiiridde. Omwana muwala ono abadde asoma mateeka ku LDC Road Development Center wali eri Makerere era ng'abadde muyizi awo Makerere ng'agenda ku graduating ennaku z'omwezi nga 29 omwezi guno gwennyini gwe tulimu. Just imagine wabulayo just weeks ne weeks zinzo okubeera nga teziwera nga wabula ekinene nnyo wabulayo weeks nga 2 oba ennaku nga 15 oba okukka wansi we 10 okubeera nga bagraduating bw'atyo Mukama Katonda yasazeewo aleme mutuusa ku liri ery'ekkula n'amuyita wajjali amanya eddoboozi gadde nze MSMX obeera yaga updates ezisingako awo ngenda kusaba subscribing and ku SMX Media Story tukyaleetera ddala nnyo